gena nakola pate atera nnyo kola zino zipate ze nagula emyenge gy'ebbeeyi n'ateekawo music buli kimu n'akikola abewabweru nabo n'abawa ku myenge naffe abali munda abawala n'ateekawo awo bye tulina okunywa naye nze kye nanotisinga ono omusajja ndowooza yali kyali mu ye nga ayagala nnyo okukozesa abantu even without them knowing tunywa but I wasn't drinking alcohol in the beginning. I was drinking a Coca-Cola in a cup. Ngabo manyi otandikawo easy ngo that's what I was drinking. And then after a while like bo navawo ko netugendako mu kisenge nemikwano jange then netukomawo netuzinamu having fun. Kati I got my cup nenywa ngabo manyi togenda gamba nti no let me just leave the drink. No, I just kept on drinking. But at that moment, narinywa soda. And the simanyi over they added something or drugs or anything. I don't know what they put in my drink. Of course, simanyi chaddako. That's the truth. Simanyi. Then again, okera ngandi mu buliri. Era nebuuza n'okwebuuza n'ennamalira. Omusajja tabanga yanneebaseeko. First of all, nga tagira mu bwongo yanneebaseeko nga he's not protected. That's what came to my mind. Nengamba nti kati watyanga ndi mulwadde watyanga mulwadde kuba wala bonna beyeebakako yanneebaseeko without protection watyanga nayogerako nakyogera ne mami wange namugamba mami ndi lubuto atera Brian White nanga actually nze ekituufu nali ngenda ddujjamu naye engeri gye nali ngenda okutravelinga nengamba I'm not going to suffer in Uganda. Why should I do this? Omusajja tanfaako kati kangende ebweru gyengenda okubeera ng'omwana wange ali bulungi ekifo ky'okukola ekintu kino ekijja okunnuma obulamu bwange bwonna nange nasalawo omwana mukuze but without his help I don't need it. Nti n'omusajja mukugu nnyo nga bwafunga basitera ne Vivian bagezaako okudduka emirundi emingi kati nange kyennatya bulamu bwange like 2 weeks ng'alina okutraveling okukomawo kati nze I was not safe in that situation. Oyo omusajja oyo tampangako obuyambi bw'amaanyi buli awo waliwo olunaku mami wange we yamukubira nga wa busungu bungi nnyo n'amugamba naye musajja gwe omwana wange wamufunisa olubuto si lwange naye nze alulabirira kwata ssente omuwe ssente afune tiketi ajje Germany kuba mami wange teyali asinga okwagala nze kujja wano era yampayo miliyoni zaali 2 yazindikako mobile money era nenfuna tiketi omwana teyakkiriza nti we naye olubuto olwo yakkiriza nti no yanneebakako ekyo kyo yakyogerako ne mami era yamugamba nti no omwana wo kituufu namwebakako naye olwo olubuto simanyi oba lwange era ne mami yagendayo ewuwe kyenjagala is justice. I don't want anything from Brian White. Siyina kyenjagala. I was operated. Mami wange yasobola okusasula bills zonna paka just want justice because waliyo abawala bangi nnyo waliyo n'abawala abalina abaana be naye mwe simanyi oba mubamanyi but they are there abawala gye bali DNA from Brian White so that we can prove that omwana gwe nnyina we oguteekemu amaanyi naffe tusobole okufuna justice because me what I want is justice. I don't know omusajja yattako omuntu n'ebintu ne bimala it just disappeared like that. No, lwaki nvuddeyo kati olaba omwala kati kankubuulire olaba Vivian Mutanda yavuddeyo n'ayogera ebintu naye abantu bangi nnyo balina negativity gye baleeta bagamba busire Queen bulimba naye nze naliyo nga buli kimu kibaawo. I was there. I watched him torture these girls. I watched him. So mbade nya kubayo nange I want to prove a point. I just don't know simanyi oba abantu basobola okutegera naye njagala kubalaga nti no tetuli nze ndeno ani agenda okunsasula ssente mbuno ugeno n'erinnya lya Brian kudiru ki ku ssente ze yali alina luli lwakyoza saavayo. No one is bribing me. This is me talking. Eyo okkirize ensonga ze wali okola foundation kubanga tebyaliko kukola ebintu ebyali ku foundation gwali oyagala bwagazi time pleasure ne bazijjamu naye tusaba bambi leka okwekweko gambe mbuno tulimba simanya twonoona linnya lyo tetulina budde kwonoona linnya lyo ssebo singa twali twagala kikola singa twakikola dda naye vaayo mukamoli gye weekwese amazima nago gajja kuvaayo.